Ne lwaki buli omujja ku mansion mwina mmenya bumenya? Soda yalina gundi. Gwolizimbe yo naawe olisooka oyingira. Jangu bakwanire. Jangu nyanirize muwala saayi yaniriza basajja bannange. Oba mugisalira kati. Mutukira mukungula. Maso otukira mukungula. Waba agipamamu abazimbi nga bia agimuse ingini ya jangu. Mansion yemezemu emmere. Simanyi erimu n'amatooke ndaba ekikoola. Mulimu ettooke gwe tolinya ttooke. Ekikoola kya njaga. So emmere tugenda gizikiriza ensonga ezaagala tukola ziri ate. Mansion, ladies and gentlemen, enkunege zigimazeewo. Enkuyege tezigisobola. Enkunege mwesonyiwe ennyumba. Ekisinga obuzaabuza abantu ku mansion yange bwe bagirabira ku masimu bamanyi mbu zino plywood. Kumbe omala kutuuka wano n'omanya ekiri ku nju okitegeera. So mansion bweti nsanyuse nnyo okubalaba abagenyi bange olunaku olwaleero. Naku olwaleero mansion eno egenda kuba bagiyiwa seminti bagizimbeko olubalaza. Kale kwegamba buli kimu kibeere nga kitambula bbalabala. Njagala okwebaza ennyo maneja wange Sonko. Njagala okwebaza mikwano gyange aba internet TikTok. Brother wange Balista Timo yonna gy'oli. Mansion yo etambula bulungi. Njagala okwebaza nnyo taata wange ow'okunsi Senkulu Kasiko Mutaasa Saabataasa. Webale nnyo evvuunike lye watema eryasookera ddala. Webale nnyo webalire ddala Jolo Property Consultants. Abo bakafulu mu by'ettaka. Jolo yatukoledde ekintu ekisinga okuba ekyenjawulo ennyo nti we nagula ettaka lino okutudde mansion. Abagenyi bwe batandika okujja nga mansion etandise ofuuka ekyobulambuzi yaŋŋamba Mukunja abagenyi olina bangi kankwongere poloti eriraanyeewo. Era poloti eyo gye mulaba gye baasaayo yonna eri byonna ttaka lyaffe. Kati mu bufunze ffe tetutudde ku poloti tuli ku ttaka bwagwo. Bino byonna singa watandise dda zino empanyi ezisalamu wano singa mwazikuddewo biveewo ebyo biwanyi. ezo empanyi mwezikuulewo zaali zaawula poloti yange kueri kati neeri eri okukitereezaamu Jolo poloti eri teyagingabidde nga wonaga nti Mukunja nkugabidde. Wabula yaŋŋambye osobola ogikozesa kyonna ky'oyagala ojja kugisasula mpola mpola. So mu bufunze abantu bwe batyo tebasangika. Abantu baakati bakulembeza ssente mu buli kintu. Bw'osanga omugagga ng'oyo naye ng'ebyensi tebimwemazaamu asobola okugamba nti nawalikozesa awo w'ofunayo emitwalo 2 sasulako, w'ofunayo 10, w'ofunayo akakadde teekayo. So nange neeyama njatuukiriza obweyama obwo zonna zenfunayo nga tuteekayo mu bbanga ttono tujja kuba n'eryo ettaka tumaze okulisa ekiwalinga fit naye nga writing about now batukkiriza okuba nga tulikozesa. Abagenyi tubafunidde ddala Mungu atandise obatuwa. Mbadde nga n'ennaku ku mansion kuno era gana amawulire gasanyu nnyo gembawa. Mansion yange ebadde ekyalwako basajja bokka naye leero tufunyeyo ekyengera kya Mungu mu kisiibo kino naye ebikemo tebigwayo. Jangu gwe abantu bakulabe. Naye asaana kuwoowa kubanga obeera mu kisiibo ky'omwezi ng'omuntu talya si kirungi. Olunaku olwaleero tugenda kusula wano ku mansion ekiro ekyaleero. Tutuuseemu nkola etimukko tulina bye twakeddemu twakedde twadde tufunye appointment ya owaaye mansion okola bw'otyo bwe wakola ebigimusa n'opama ebyo vaayo. So tugenda kuba tusulawo ku mansion wano olunaku olwaleero. Eno kunyumirwa bunyumirwa teriyo kyanjawulo kirala. Bw'otuuka ku mansion oba nga atuuse awaka
n'olw'ensonga eyo ebisingawo njaba twongera okuba nga tuwuliziganya. Olunaku olwokutaano twetegekera omu ku bavubuka abato. Maneja jangu onyonyola abantu ebintu ebyo sinze n'ebinyonyola. Lero amande lwakubira kusatu ku lwokutaano tugenda kubeera wano ne Top Don Chris Top Skyping Boss tubaddeko ne lunaku olwaleero n'atusika omukono watubaddeyoko akumusenyu trip 3. So kunaku olwokutaano tukakasiza agenda kugira timu egenda kuba nene nnyo. Nteekateeka ki ezimuleta kulabawo bulabi oba agenda kujja alabe ekyobulambuzi ekyokulala agenda kujja nga tumaze okuba nga tusima omusingi ogwa mansion egenda okwongerezebwako waneeno ng'eyimuka katalabe ne tunaba tutuuse ayongera tusike mu mukono. Era timu egenda kuba nene tugenda kusimbula ekitende naye agenda beera mu range